Gomuntu yenna njala kutegeeza waliwo essimu nga eva mu Central African Republic ng'esookera ku kasalaba 236 essimu eyo etandise okukubira bannansi bonna naddala b'enkyukakyuka n'abalina ebikirowoozo ky'enkyukakyuka ng'ebakubira ebanyumiza emboozi ez'ogenda okwetaba mu bikolwa eby'ekiyeekero okuleeka Museveni ng'era bagamba ez'ensimu teziva Central African Republic ziva ku CMI bakubira abantu okugezaako batrackinga basobole obajjamu emboozi gye baagala batandika okukwata omu ku kibindi babateeka emikono gya CMI batandika obatugumbula nga badde bakikola kale gwe munnange yenna essimbu ejjange eriko plus 263 gibulokinge togikwata n'oba ogikutte mistakenly toyogera kigambo kyonna muleke ayogere byayagala bw'anaakowa anaakuvaako n'endala zisobola okukyusa kodi okuva ne exposes so essimu yonna bw'ejjange eriko plus 236 ng'ekulaga eva mu Central African Republic topikinga bw'oba opikinze mistakenly toyogera sirika bw'omala gibulokinge eyo namba ya CMI bagikozesa okutrackinga abaana bonna wa Museveni akuliyetiza ebijja bebayekera bingi ogezaako nnyo okulaba nti atiisatiisa abantu n'okubateeka mu mutego gwe ako kawedde akalala omuntu yenna njagala bategeeza mu abaana b'enkyukakyuka WhatsApp bazihakinga ennaku zino zitya omuntu agenda kujja kusindikira message nagamba nti hi nagamba nti can you update your WhatsApp bwaga nti update your WhatsApp nagamba kona muliki gya kusindikidde ngabala kugamba mpa code eze eyo bw'omusindikira code bw'omusindikira code already abamaze otwala enamba ya WhatsApp toliddamu kugiteeka mu nti yekole abagitutte n'ebintu byonna ebigirimu so mwegendereze nnyo tokkiriza muntu kukyatinga ng'alimu simanyi kona mu link eyo simanyi activate simanyi search simanyi biki ebyo togezaako kukkiriza mu WhatsApp kubanga abayayi batufudde bakikola ku bantu bankyukakyuka bonna baba tracking ampola kati sagala batwala WhatsApp zammwe mwegendereze nnyo ku bantu abajja basindikira link mu WhatsApp kyekimu ne ku Facebook oli ajja mu Messenger oba ku Facebook yona kusindikira link oba message naga nti kona mu link eno simanyi okola bitya kasito kikola nokkiriza kitegeeza oba waddeyo page oba account yo Facebook ng'egitwala ekyo nakyo mukitegeere Facebook bahackers batwala account yo akala kasembayo njira bategeeza mwana bana Uganda nti constitution ya Uganda etuwa olukusa okubeera mu Uganda nga tulina gwe twebuuzizaako era okwogera ebigambo bye twogera nga tulina emirembe gavumenti ya Museveni terina lukusa kuwuliriza bigambo omuntu byayogera ku ssimu kubanga essimu ya muntu ne data we ne airtime we wabula Museveni agezaako nnyo okuba nti alumika amasimu g'abantu naddala abamuvuganya okulya ekiboogera recently bali bakozesa telecommunication companies muri MTN ne Airtel okubanga batracking abantu batandika okulopa MTN ne Airtel mu mbuga okubanga bakozesa data w'abantu nga mu state okubanga tracking abantu abo kati state kiyakoze yalese oba ekyuma kino yali yakireeta naye nga bakikwese kati bakikweka abantu bategeera bakikwese ne luno mukulu Barambaruga Hale eyita omusajja omunyolo bw'ava n'agamba nti baleeta ekyuma ekigenda okukwata bonna bwemula Museveni n'abakungu ba gavumenti naffe tubiteekamu endyanga tutandika okunoonyereza gye twagwiridde nti Museveni yayingiza ekyuma okuva e Japan nga kino kitrackinga buli simu ya muntu naddala gwe babagadde bamwaloketi nga walimu omukwata nga bwe bagadde ekisonga kibalamu yavaayo n'akyogera sisitimu eno bagiteeka ku kizimbe ekya Uganda Revenue Authority oba kyetuyita Revenue Tower ekisangibwa e Nakawa ekiwanvu ekyo era kuliko office za CMI eza ISO eza SFC ne mu bumenyi bw'amateeka n'oku tracking abasimu gano bakola kimenya amateeka tebakirizibwa ku tracking abasimu gano ng'era bwe bakola okola ki bwe bakola na number plates ziri zibadde mu digital number plates okutrackingiramu abantu kati na kino kimenya amateeka ekyuma kino kyava Japan eno system bagizimba waggulu ku URA Tower era nga agencies zizikozesa za ku trackinga bana Uganda bonna nenga be bali bakireeta nga kizze mu Uganda okuyita ku customs n'okuyita ku byokwerinda bagamba nti ekyuma kino kizze nga kigenda kukolera ku lwa Uganda Revenue Authority okutrackinga basmugglers n'abo abayingiza ebintu mu ggwanga okusinziira nga tebasasudde emisolo naye nga ate ekintu kino bakireeta kubanga bakola ki babegerako bana Uganda ekintu kino oba ekyuma kino system bagiyita cell phone triangulation known as cell tower triangulation is a method of tracking phones location by measuring the time it takes for the signal to return to the multiple cell towers from the phone. Ekintu kino ekyuma kino kati omuntu bwe bakwetaaze wokubidde essimu oba okolera ivungano wenjogerera ekyuma kino kimanya namba y'essimu ne kimanya omuntu gw'essimu ne kikutrackinga ne kikulookinga kati bwe kikulookinga bakola saako ya 60 egyetolodde ekitundu ekyo n'obanga wofunyemu enkenya ng'otegeera nti bakutrackinga tosobola kusukka 60 egyo gyonna nga tebakufunye baba kufunye n'obaga nti ogenda kumuvinga baba kufunye so no mutegere ekyuma ekyo mu Kampala weekiri naye nga kimenya amateeka okutrackinga essimu z'abantu mukitegedde bulungi kimenya amateeka okutrackinga essimu z'abantu n'okuba nti bawuliriza abantu bye boogera nayo kimenya amateeka ndoza mukitegedde bulungi kyenjagadde osooka obaddiramu mu security alert ze mbadde nazo kati tulyoke tusimbule video kati
olwaliro ne information kwata ku Kabaka bubiri tulina affe ya Buganda ne ya Bunyoro ndowooza engeri gye ntandikire waka kantandikire ddala waka katandikire ddala waka mbalamusiza nnyo bazzukulu bannambi amannya gange nzirumbuye kansulanti buli bulungi mwebale kukola era mmanyizi wambaza yonna gye mwagenda okunoonyeza Magale Ddiba mwagenda okunoonyeza ekigula Magale Ddiba olunaku lwa ssande ku mwezi ziri abiri ezakonka ku mwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 alright akugoba watu yakulagiko Museveni agezezaako nnyo okunyigiriza Abaganda obagoba ku mataka obagoba ku mirimu obagoba mu business na buli kimu ne boolekera mu nsi gye bagenza okwolekera kumbe tamanyi nti yagenda basomesa botyensi bwetambula nakumanya biki ebigenda maaso mu Uganda batasobola kumanya nga bali mu ggwanga Uganda omanyi kyangu nnyo okubeera mu Uganda nga tomanyi kiri mu Uganda naye ng'ate omuntu ali bweru wa Uganda asobola okutegeera ekintu mu bwangu nnyo nga bwe tonakitegeera kyeyava tugamba nti akugoba yakuwa ekkubo ye balinywe balire ddala katutegedde tutandise katandise ngenda kusaba Muganda yonna gy'oli bwe mfundikira video eno mutandike okusaba Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Obuganda ekitambula okusinzira ku diversions eziri ku social media n'ebyatuuse Kabaka wa Bunyoro waliwo ekitali kituufu ekitambula nkiddamu okusinzira ku kitambula ku social media n'engeri Mayiga gy'atambulamu ne gy'akolamu programu ze nga Ssaabasajja Kabaka talina waali wonna mutandike okudimandinga Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Obuganda kubanga okuva letu mbanja nave Namibia watu basooka namusibirako ebuddukiro gye twakubira endulu n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda naye kati simanyi mbeera kimwali naye nga nkimanyi nti yeetaaga okuba nti alaba ku bantu be buli Muganda yenna gy'oli nkusaba okuba omulanga tutandika okubanja Ssaabasajja Kabaka lwaki mbagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka buli Muganda yenna n'atali Muganda ng'oli mu Buganda era ng'oli mu Uganda Ssaabasajja Kabaka kakatako okumubanja kubanga ye ntabiro y'Abannayuganda bonna era singa si Ssaabasajja Kabaka Museveni yalibadde yakoladde ekijjo mu Uganda naye ate ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki amukolako effujjo ng'ayita mu Banyarwanda byateeka emme ngenda kusaba mutandike okubanja Ssaabasajja Kabaka abonekeko eri Abaganda bwe mutakikola temugamba nti mbyeta bagambye wano awo nga nfundikiddewo banyabo ne basebo ngera bategeeza n'okubajjukiza buli eyeeyita Omuganda nga ayambala ekkanzu oba potega nswera n'ekizibaawo n'ayambala busuuti n'agenda mu nkuŋŋaana ezirimu Mayiga ne musajja mukulu Mpoga ne Mapooga oyo mutegeere nti mulabe wa Buganda asookera ddala wadde yeeyita mukungu wa Kabaka be balaba basooka lwaki ngenza okukola okunoonyereza kwange nga mu ggwanga erya Bungereza ne mu Amerika eri abeeyita abambejja abeeyita basajja ba Kabaka nga bo bano ne mu 1993 Ssaabasajja Kabaka bali bamutera ku Namulondo ngali wa Kabaka bebamu ku bantu abawaakanya ennyo okudda kwa Ssaabasajja Kabaka okufuuka Kabaka wa Buganda kyokka olwaleero bebamu abatigisa ne Mayiga era bo bakugamba nti bawagira Mayiga tebawagira Ssaabasajja Kabaka era baga nti bo bakolera Mayiga tebakolera Ssaabasajja Kabaka kitegeeza tulina abantu abasiga ekifaananyi nti Baganda baagala Obuganda kumbe kigumaza ng'ente ekufuuwa mu kyoto kumbe emmere ekona abantu bano begendezi nga bali mu Bulaaya bali mu UK bali mu Europe bali mu America ne Canada banaatira okujja kwe kasita osanga omuntu ng'adiringa ne Mayiga adiringa n'Empuuga beyo bennyini abaagala okusaanya Obuganda olw'ensonga ne mu 1993 Bwakabaka nga buddawo abantu abamu abali emabega nga bafuuyira zirwana nti Ssaabasajja Kabaka tatikkirwa era mu kubatambuzanga engambo secretly nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa kati bambala amakanzu ne bambala ebizibaawo ne bambala obusuuti ne bagenda ku mikolo gyo nti bakolera Mayiga era nga bamayiga bennyini be bakimanyi kye bakola kyennyini kubanga muganya okutegeera mujjukira mbajjukiza mu 1994 Museveni yagamba Obote Abaganda batufu bagamba Bote bwe yali agenda okulumba olubiri lwa Ssaabasajja olubiri lw'Emmengo olwa Muteesa yalulumba n'akola buli kavuyo konna naye nga Yoseri yaliwo ku bantu abalumba olubiri olwo gwe muwaana essaawa zino nti yazzayo emirembe Yoseri abantu abakola effujjo n'okusaanya Obwakabaka bwa Buganda kuba yali mu kitongole ekya State Research Bureau Bote bwe yalumba Obuganda Museveni najja ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba n'akwasaganya Abaganda n'abalimbalimba nti bamuyambeko alwanyise Bote n'abantu abali mu biseera ebyo atuddize Obwakabaka bw'amala otulimbalimba nga maze okujjawo Bote ne Lutwa munnange omwami ono bwe yali mu 1994 yagamba nti Bote yakola by'okulumba Obuganda yandibadde akozesa nze n'enkola empya nja kukozesa Baganda bennyini okusaanya Obuganda ngera bajjukiza mwenna abavuddeyo okulwana Mayiga Museveni Muhoozi Wasajja Kagere Agnes n'abaloga mulwanyisa kigambo kya Museveni kiyagamba nti ajja kusanya Obuganda ng'akozesa Baganda kati yenna wagira Mayiga era ng'alondebwa Mayiga yoyo ali mu sisimu ya Museveni nti ajja kukozesa Baganda okusanya Obuganda so sifa abakudifendinga mukitegedde bulungi nnyo kati kambazeeyo wetwogerera olwaleero nzize mbagamba nti waddewo enteekateeka namutaayika ey'abantu bano wammanga okuli omukyala Saara Kagere oba Saara Kafuutu baawe Mogera
omukyalo omulala muyita Agnes n'abawiiki David Wasajja Apuli saako Wasajja ko Charles Peter Mayiga Sanga Mulengejja Kiwalabye Male n'abala okuteekateeka omukolo kye tuyita anniversary oba okwejjukanya embaga oba obufumbo bwa wakati wa Bale Mogera ne mukyala we Sara Kagere. Bana abantu babale batesetesa omukolo guno nenge ekigenda ky'omukolo guno kubanga CM Chief Task Military Intelligence ngeyambibwako mu 7 be batadde sente omukolo guno ng'ekigenda ky'omukolo guno kwongera kuswaza Ssaabasajja Kabaka mu public takyalina mugaso mu Buganda ati bo buli kimbe bano bo bakyekolera batya babadde bawandiika dde olukangagga lw'abaana mbw abava mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa wabula mu lukangagga olwo baali bawandiise ng'olukangagga olwo lubadde lugenda nnyo okusinga okuteeka essira ku David Wasajja Apuli Sara Kagere Agnes n'abaluga nti baana ba Muteesa ng'ate lubadde lugenda kusunsulamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri nti si mwana wa ntumbwe za Muteesa n'abalabbo bebawulira nga tebabeetaaga kubalabako so ng'ate okufaana si Luganda abaana ate abafaana Muteesa bana abakyala n'omwami bagezaako nnyo okubasuula okubajja mu lukangagga lw'abaana ba Ssekabaka Muteesa. Ekyo kibaddewo nga Ssemwa yekisasulira bano bagenda okiteeka mu nkola. Y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino be bagenda ku mipiira ennaku zino be bakola buli kimu n'okuba nti bawadde Wasajja Charles Peter Mayiga Sanga Mulengejja obuyinza emmenga akole buli kyayagala omuli okutunda ettaka embuga okusanya buli kimu n'okuba nga alonda n'alayiza abakulembeze bonna mu Buganda n'abulooke buli muntu yenna aliwo kubanga kino bakimanyi nti baagala kikola basaanyewo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okyo obula bagambye nti buli muntu yenna fuba okulaba ng'otandika okubanja Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Abaganda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Hati bwe tuva awaawo ayogera omu amagamaga abadde bangoberera mwenna njagala musalemu vidiyo eno katundu katundu mbusaasaanya nabagamba nti yo seriti bahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsiyete muzidde nsanga bisibe ne Banyarwanda banna abali Mmengo bakola enteekateeka etunda Buganda banyabo ne bassebo mbadde nga nzija njogera ebigambo bino ng'abantu bagala era ebintu bino bijja ludda wa bisinga emyaka gye njala bategeeza mwenna emyaka siku ebukulu ate emyaka siku ekutegeera amagezi gaba ga mutwe ate so si mugejjo oyinza okuba osinga emyaka naye nga nkusinga okutegeera n'okukola okunoonyereza n'obulumi eri eggwanga lyange ate obukadde magezi wattunga n'embuto wali ogalina era omuntu akaddiwa n'enkweze ate enkwezi muzisiiwula abantu ekyambaza abantu obugalubindi abasinga obungi bakweka buki nkwezenge zaabwe na butabalaba najja ne bagamba nti mu system n'enkola Mayiga gye yakolamu okutunda Obuganda mwe yasayiningira memorandum of understanding n'atunda Obuganda banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaba ne banava abasajja ba Kabaka b'amasaza bajjajja bakulu abalangira abajjajja bakulu bebika namwe mwe n'abasajja bali mu Buganda bulijjo njogera ekigambo kino nti waliwo memorandum of understanding eyatunda Obuganda nga mulowooza lumbu yasanga kati mukiwulire okuva muntu eyaleka Mmengo ng'ate abyogera talina kyatidde tusimbule vidiyo wulira bulungi nnyo Katikkiro Mayiga bwajja ngagamba katugende tuteesa nga bagenda abateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya ekintu bagikola naye bigirimu munda tetulikola ki olwaleero Museveni yazzeeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere naye ng'abalwanyi bo baba bamalamu dda amaanyi naawe bakuggyako dda credibility kati okuddamu okuyita abantu nti abaaye ate mukomewo tuddemu tulwanyirire Bugerere kubanga ye akwata alinga kapa wali ogira byenga ettemmese ekwata neeta emmese ebeetuuka erowooza nti kati kapa endese bweba erowooza nti kati kapa endese netandika otambula ng'eddamu ng'egikwata bweggwamu amaanyi nti kati ensigitta paka weegitta paka weegitta kakati bagenda bakwata abwe bati bali mu kutta Bwakabaka bwaffe eno nga bwe bamalamu abantu amaanyi n'omutima ogubwesiga kubanga abaana babadde ku lutalo nga balwanirira essaza lya Kabaka e Bugerere n'obaleka ku lutalo n'obavumira nayo n'oboogerera na bingi n'obabandoninga ku lutalo n'ogamba Katikkiro azze n'enkola yakuteesa tekyali kwekubagiza tekyali kusaba federo tugende tukole bukozi tetuddamu kulwana kakati Museveni yavuddewo okuddamu okuwamba Bugerere bamukoze eki ate nga bateesa because ye perpetually mubi
buli wobeera emirembe ye tabeerawo nakyamalira survivingira mu buvuyo because buli buvuyo bwe butabaawo abalina kubanga mengo bwetereera ng'etandika okubuuza important questions naye bannange by the way abantu nga baavu by the way abadde bangoberera wano emyezi 2-3 mabega njagala buli omu ateekawo comment saayogera ku memorandum of understanding nga Kabaka tagimanyi olukiiko lwa Buganda terugimanyi abalangira n'abambejja tebagimanyi nga buli muntu yenna tagimanyi Mengo wabula nga memorandum of understanding emanyikiddwa Mayiga David Wasajja Salimu Sale ne Museveni njagala mukulu wano comment mala okunywa ku mazzi comment zizo babagambye baanywa obulungi nnyo kati nkutumiddeko yenna musajja wa Kabaka ali mu Uganda ali mu diaspora ng'oyambala bulungi omutega nswera n'oteekako ekizibaawo n'oyambala busuuti n'osiba ekizibuzi n'okuba akasige ne weekuba meekaapu n'okwata akasawo tugenze Buganda bumo tugenze mu kyeggulo kya Buganda tugenze mu madda ga Kabaka amadda ga Kabaka ng'ew'omu ku bijja byomba bagenda bisaanyaawo ng'Obuganda omusajja abutunda muganya okutegeera okujjako nga namwe muli Banyarwanda obanga mmwe mu ntandikwa 1900 temwayagala Buganda kubeera okubanga nammwe gye muli kankabaddiremu mulundi gumu Katikkiro Mayiga bwajja ng'agamba katugende tuteese nga bagenda nga bateesa nga bakola endagaano nga bagamba tetuligimanya byagirimu tujja kumanya ekintu baagikola naye bigirimu munda tetulikola ki olwaleero Museveni yazzeyo n'awamba essaza ly'e Bugerere sijja kukamalayo sijja kukola ki sijja kukamalayo katugende wano manyi byange embeera ne bwino wange katugende wano tutandise omusajja ono alowooze kukuba omukulembeze mu bukama bw'Abanyala n'omu ku basangiddwa ku ofiisi ezamanyiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero esangibwa ku kitebe ky'essaza ly'e Bugerere Entenjeru ekizimbe kino mwe mukulu wa DPC w'amakomera era nga bw'atuuse n'alaba nga kyamenyeddwa ne yeekubira endulu ku poliisi naye situkiddemu okujja wano era ng'omusajja ono amaze n'akwatibwa tukitegedde nti ofiisi eno yamenyeddwa abavubuka okuva mu bukama bw'Abanyala n'ekigendererwa eky'okugiwamba nga bagamba nti ekifo awatudde essaza kya bukama bw'Abanyala okutuuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenjeru bamaze okugiwamba era nno ngetufunyeko okumanyako okusaamusaamu nti ewambiddwa Ssaabanyala era yagenze n'aleeta ebintu byonna byagenze okukola mu yayagala kuyingira ofiisi ye n'ateeka wano tentize n'obutebe bwe tugenze okutuuka wano okukunga abantu nga basinga beemuludde Abanyala bazze wano nga basaalinira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ebbaale nga ebbaale babagobayo basobola ate okujja basaalinira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ekikolwa ekyo tukivumirira nnyo Bugerere erimu amawanga mangi agagisengamu kati bwe musanganga omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu kubasenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga bano babadde baleese ne tenti okutuuza wano olukiiko lw'abakulembeze baabwe era zibadde teziri busa ne ziyita Katikkiro w'Abanyala Reverend Wilson Galimaka wabula ng'ono naye asanze akaseera akazibu nga poliisi yemutaasiza ku bantu ababadde abakaawu You were man of God. Let me tell you. You are a reverend. Ssaabasajja n'abantu ba Buganda mu ssaza lino baweze nga batagenda kukkiriza jjuugu era nga bakugumba ku mbuga eno okulaba nga teri bagisaalimbirako abantu bonna ababugere era tupagana n'abantu abalungi abempisa ennyo tubakwasa ab'amateeka n'abalamula era mulera abamu bakutte abantu bagenda kola statement naffe nga aba Buganda tujja kubeera ensonga eno tugivuse aweetaagisa ekyaffe
muzimu ku memorandum of understanding Mayiga yakola mwe mwali ebintu ebyo okutwala ebintu bya Buganda byonna okusanyawo ebyafa bya Buganda byonna nga mulimu n'okujjawo ebijjukizo n'ebiyitirirwa ebirago Bwakabaka wa Buganda ebikyagenda maaso. Ekyo nakyo mukitegedde kyekiri kinabagamba nza mutegedde teri kebere BBS kebere CBS kebere muntu w'Emmengo minisita ani yayogedde ku kigambo ekyo bonna kubanga kiri mu ndagaano bakimanyi bulungi nnyo. Tugenda maaso mpola mu buli kimu mukiwulirize bulungi nnyo mpaka bwe mujja okutegeera nti Buganda busaanyaawo nga mukanudde amaaso musirise. Ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mubadde ku mukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'ekitiibwa Katikkiro Ewummula Dani Muliika era Katikkiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda nekutulyoka tufuna enkweze ng'eyajja. Omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbaalaala nga bibiri gwe bayita omutujju. Era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takirumamu takweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Dani Muliika bwe yagamba. Oweekitiibwa Jjo bwe yabadde ku lunaku lubi yalinga ayogera agamba nti teri Katikkiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katikkiro wa Buganda mukopi ng'abalala talina kika kyakulira muzzukulu. Kati omuzzukulu oyimirira otya Obuganda ne jjajjawo okugenda okulaba mutaka munne. Imagine kati kankikunnyonnyole ng'oggyeko Yafeesi Mayiga mwali nga Yafeesi ey'obwa Katikkiro. Mayiga bwe bagamba nti Muganda muzzukulu tateekeddwa kugaana mutaka yenna kugenda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Lwaki agaana abataka n'abateekako n'ekibuloka n'amagye? Ono Oweekitiibwa Dani Muliika omanyi yetasekeriga byogera nga bibiri. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni Uganda Kabaka namu n'abataka tebateesa na mukopi oba oli Queen oba oli Museveni oba oli Mukopi toteesa na wakati tewali kintu kikolebwa mu sisitimu eyo kutuuka wa Ssaabasajja bwe mutuula ne Ssaabasajja nekitegeezebwa mwagala okukitegeeza pulezidenti w'eggwanga kyova owulira Kabaka Katikkiro bamuyita Kamalabyonna. Katikkiro ye mukopi afaanana ne Museveni afaanana ne Queen afaanana ne Biden bamutuma butoni genda ogambe abataka b'e Buganda bagambye kino ayabadde olwekyo temulowooza nti bamala gakozesa bigambo naye weewunya ne bamanya ne Ssaabasajja alimu okubeerako engeri y'omukulembera ogeesiimye twabawonya biri ebwegambika mu nnyumba ya gumu oba oyagala okumanya omumbejja n'omulangira obuuzabuuza Ssekabaka mwabiraki kati bw'omanya Ssekabaka tubateerawo kigambo nga basisinkana muki kigambo bwali beerabidde obutabawulira ekituumye Ssaabasajja Ssaabataka ye top n'ebyabataka n'olwekyo kyova olaba nti buli mutuuka eri mujjukire nti bano baali bakyatugira bwe batujja okulinyaawo nga batugamba balina kutuwa Bwakabaka waki nga tubawakanya nti temusobola kutuwa Bwakabaka. Omukulembeze w'eggwanga yali alowooza nti ajja kutugamba tuteekeko Ssaabataka tukube mu ngalo nze z'omu kubamugamba naye waffe oyamala kuba Kabaka n'alyoka afuuka Ssaabataka. Alright. Kati ebigambo biwulidde waliwo kyemutabadde kyemunategeera bulungi nnyo. Waliwo Katikkiro eyaliko mu Buganda amannya ndoza gaŋŋenzeeko yali muyivu era ne yagezaako nnyo okuwandiika ebitabo okukyusa obulombolombo n'ennono za Buganda era ne yagezaako okuyitako ko mu mateeka okulemesa enfuga eya Buganda. Mayiga kyakolera ddala ng'omulaba awandiika ebitabo ebyo n'abiwandiika ebitabo bino abiwandiika n'ekigendera okubalaga nti Obuganda obwammwe bwe mwali muyayaanira obw'ennono n'obwangwa tebukyaliwo obuwangwa obuliwo Obwakabaka bwafuuka bya busuubuzi ye kyawandiika. Abasinga obungi ba temukigendereranga nnyo olw'ensonga nti no Gaayo ali mu lunnamawulire Gaayo no si Muganda ate Gaayo musuubuzi ate munnamateeka. Kati addira endowooza ye ng'ey'obuntu ey'obutayagala Buganda n'atula mu Yafeesi n'akozesa kasikiru k'amawulire n'akozesa kasikiru k'obwalooya n'agattako akabala n'obutagaliza Buganda n'abikombayininga okusitula Obuganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola kumbe ali mu kwonona mwe kimutamanyi kyekirwa. Ssaabasajja Kabaka bwe twagenda bwe twamubanja gye bali bamuwangangusiriza mu ggwanga lya Namibia abasajja baakola ebiwandiiko ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'alina nga bayita mu nkola ez'amateeka.
Gomuganda aliyo badde okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gwa mujjayo bwe bulumi basajja bano balina. Gobadde okimanyi Omuganda ali wano nti Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wassajja, Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male, John Katende n'abafutubaza abafutubadde Mengo bakola ebiwandiiko byonna nga Kabaka bamuggyeko obuyinza. Era nga Kabaka ne bwakola ekintu kyonna bajja kuve bagambe nti talina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye. Lwakuba mwe temusobola kitegeera. Nabagirawo n'akatambi Sylvia Najinda bwe yaleetedde ekiprogramu ekya mental health ng'amaze okupanga. Mu kino Sarah Kagere ne Agnes Nabaloga ne David Wassajja bawa Mayiga endagaano ya myaka 10 ekisanja nga teri mu mateeka wabula bo bagiteekawo. Ne bamuggyako Powers of Anthony ne bazeddiza ne basiba n'ebitavu bye byonna ebyaliko ensimbi nga bagata kyasobola kubyopaletinga kubanga omutwe gwe si mutuufu bulungi. Omwami ono abatamumanyi mu nkubo za Bulange ne mu mateeka abagamba Kabaka talina buyinza bumugoba kubanga omuntu yenna nga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba. Kino gendo kibuuzeeko abantu abali emmengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesanga Mayiga bakimanyi bulungi nnyo. Mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba. Era omwami ono ne bewa obuyinza lwabayo omukolo gonna okutandika okuwandiika ebbaluwa nti Ssaabasajja Kabaka buno bwe bubaka bwatutumye. Naye jjukira gwe bawandiisa gwe bajjako obuyinza Powers of Anthony. Awo kati ate alina buyinza kyo tubuwandiika ebbaluwa ne muzisoma ku mikolo. Wassajja buli lwogenda ku mukolo gwa Munyarwanda munno Museveni kubanga guli mutoolo owandiika obubaka ng'obuwandiise ne Mayiga ne Sarah ne Kagere ne mugamba buno obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwandiise byonna byakiyita mu luggya. Kabaka yabanyiigira era taddangamu kwogera na muntu yenna kaabiri na famire bonna yabanyiigira kubanga mwamukolako effujjo. Banyamu ne basiba njala bategeeza Ssaabasajja Kabaka gyali essaawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza, alinga omuntu eyategeera nti abaana beegatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvuyo ye ng'asiise. Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna bye yazika obuyinza baamulyamu olukwe. Musajja wattu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsi naye. Mujjukira olunaku lumu nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka ng'alina bye n'agaana Abaganda nabakola ki? Yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddemu nti gundi naye Abaganda nabakola ki? Ne mbano yali ategeeza akabinja akabadde kamukyunyizza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolo byamutuusirizaako. Kati yensonga lwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali Mmengo Baganda bonna babbi abajja okusanya Obuganda. Yensonga lwaki bakola ebintu ebyo. Essaawa zino amataka gonna Mayiga agatunda kubanga bali mmemmona nabo understanding. Enkulungo zonna mubadde mwena kimutamanyi kasitaako nnyo ku kyenkulungo. Kye bayita okwebuzaabuza ng'afuka anaaba Museveni kyasinga okumanya. Ekyo kimulaba kye bali mu kukola Kampala City Council okukyusa enkulungo zonna bagezaako kubuzaabuza. Their main target kwe kujjawo ekiyitirirwa oba kwe kujjawo ebifo byonna eby'enkizo ebirimu ebiyitirirwa ebirimu ebibumbe ebyabumbibwa mu kitiibwa ekya Buganda ne Bassekabaka bonna kye bagezaako. Kati okukijjawo kyandibadde kibawo obuzibu. Kati bayita mu Kampala City Council okukyusa design z'enkulungo zonna nga baga nti bakola nkulu okuzija kumbe bajjawo ligasi eyo. Bagenda kikola beetooloole nga munoga nti omuntu yeebuzaabuza naye ng'ekigendo baagala kukyusa enkulungo zonna ewabadde ebintu byonna biraga Buganda n'amanya ga Buganda bamalirize nga bazze Emmengo ku ngalabi nga ne bagijjeewo nga baga nti simanyi badde balongoosa bagalagaziyawo naye nga byonna bayita simanyi Luda Mulago wa Wakamookya simanyi Kampala Central Mmengo byonna kubuzaabuza. Enkomerero yayo yonna batagetinga kujjawo nabaga baagala kujjawo eky'okuyikitolya hoteri wakijjawo baagala kujjawo engalabi ya Kabaka baagala kujja akayanja bakasalimu bakakola bye baagala bajjawo olubiri bajjawo n'amasiro bo ye target yaabwe naye eri yonna gye bayita bali mu kwebuzaabuza bebuza naye ng'ekigendo bakimanyi era Mayiga buli kimu kiba kigenda maaso uza mukitegedde bulungi ekyo nakyo mukitegedde.
Nabire bigambo mbiwulirize. Mwebe kwa mayo. Abatakanga ndibo kyasobola kuwona access ku Bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja. Omanyi bwe yajja. Omanyi oluwo olubiwe lwegonza. Yajja yegonza mpola kukaindiri kabaka ajali bwati ne aberenga. Tatukwako mangu okusaluka wange. Tekijja kusoboka ekyo. Okudanga atagamani. Okulaba kabaka kuyita mwezi. Oya kiteekerawo wa. Teri musirikale alina muyinza gana mutaka yenna kuyingira kulaba kabaka. Wakati bali abalala okubeera ku Josh Mayanja Nkanje okutuuka ku Dan Muliika. Ssaabasajja mali mulaba bulungi. Bulungi nga basobola okugenda ne bamu accessinga. Okukinomu ono yazibikirawo n'amala n'ateekawo n'ekiti. Alabe bavuga Right. Ekyo mukitegedde. Kati buno bubaka obw'ekitiibwa Dan Muliika oba obw'ekitiibwa Mayengo bwe yayogedde kuba n'abasajja babaddewo nga boogera ebigambo bino wulira. Singa kuzza wano negamba katikiro Buganda tekulwakamu naye banaye singa mbuuza wano mwenna mu lwatu wano negamba nti abasiima nti Muliika Ssaabasajja teyasiime amwase kyamulongo gwoguli mukolebikamulale webekusiima Muliika Ssaabasajja kakangala. Tukyagenda mu maaso amu tebasobodde kufuna information ekwata ku bintu ebyo kati katugibalage mutegere bulungi nnyo. Ono yewekitiibwa Sewava Sserubiri wuli ebiga byayogedde. Sewava Sserubiri olw'omukolo gumu gwe naliko nali pulezidenti oyo gwali owekitiibwa yagenda okwogera nga pulezidenti anatuuka naye yasalibwa nnyo yali ayagala ebigambo byayogera pulezidenti atuulire kakati owekitiibwa omukisa obuvuli pulezidenti wuyo atudde era agenda kubakuuliriza bulungi. Kabangu Wekitiibwa Katikkiro yawummula Principal era Pulezidenti wa NUP mutabani wange Kyagulanyi Road Mayor abaka ba Palamenti mwenna abali wano ba Road Councillors abaami ba Kabaka abatwaliddwa wano abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali ku mikolo guno ogw'ekitiibwa Sewava Sserubiri gemannya gange. Kabangu Wekitiibwa Katikkiro yawummula badde entuuko wali yali owessaza Ssefuga Musoke Lugerere n'akubira essimu n'aŋŋamba ategeeza abali eyo nti amagye gasazeeko ebuka ly'essaza ery'e Bugerere nga gakulembeddwa Kimeze Kabaka eyeetondeka eyo e Bugerere embuga bakiwange. Obwongo bwange era obedda ndi abusiteeke nga tukujagulizaako olw'abakusiimye ku mukolo guno. Mukolo guno tulabika tugenda kutandika okubuuza ejjoogo erituteekebwako batubuulire omusango gwe twassa bwe tuba tulina ekintu ky'omuntu kyonna tetwanyaga obanga waliwo abantu abajja mu Buganda nga tubasibidde muno nti tubagaanye okuddayo gye baava nga kyekituwalanya okutandika n'okutunyaga emisana tuku nga tuwulira nga tulaba. Kamange baagala kutujjanize Bwakabaka tetubeerangako batiitiizi era tebabonaki okusiika tusirikidde mu bunafu tetusobola kubeera nga ffe twasooka okubatizibwa nga ffe twasooka okusiramuka nga ffe twawulira abantu ennyiri okutegeera Katonda nga ffe twasooka okwaniriza omuzungu wano nga ne Kabaka yaffe yasooka okubeera pulezidenti wa Uganda ne balowooza nti tuli batiitirizi.
nti nja kutambulanga nawe n'ovaayo n'olangirira n'ogamba nti Buganda nga tefunye enfuga ya federo tewali mirembe gyali gikumyewo mu Uganda nentambula naawe abantu bonna bakwogerako ng'omusajja ow'amazima tewasoma byanfuna nti otereka sente z'abantu bweyogera ku bantu balowooza nti okuuma sente oli mazima ku nsi yo bamanyiza kigambo ku nsi yo era ffenna tulowooza nti twandibadde bwe tuti njagala okwongera ekigiira ekisembayo Uganda bagizimbyemu ebintu buli kyewegomba mu nsi bakizimbye mu Buganda amasomero amahoteri ziswimingipulu buli kimu era sirabanga bantu batalina buvunanyizibwa kubanga buli kimu genda siyakawunti bakibetolako eki nabalina eki byakolako eki naye akasobola mu Buganda twayagiriza buli muntu yenna twayagala buli muntu yenna era ne tubakyawangako nagenda empija mawokota gomulabwanda mupulusa yasinga okusaba disitulikiti ya Paso naye ngomulabwangono nabanga yayogera nti Buganda balina okugiriza federo naye abantu abadde mu mpagalu mukalekeeyo naye nga okwasibawo kwange ng'omusajja omulabwanda mupulusa yagala Buganda efunefuga yali mupulusa twamuwakalu nafuga kyamaani wa disitulikiti yawo naye palamenti ya Uganda omujjudde abalenzi abayivu Abaganda oline ali ku palamenti oli lwetumeeya mulowooza nti eno ensi eyinza kufuna enjoga bwe baba bayonademu ensonga zonna twaziteeka mu bbanga nesiyena ekkiriza nti palamenti eyeddako ekyokutereza ensonga za Buganda abantu bali kukumalira sente ekyo kyemirembe gyetwasaba anakino ekigira ekisembayo ddala sabula njagala okusaasira ku mulembeeko otudde ne kansa yaabo embaleta bakenzita ezo kikajjewo lwolwo nti ekibiina ne kitegeddwa ku ludda lwolwo mumanyi ekitegeeza Rope ateekebwawo chairman wa Electoral Commission akwata namba 2 wakati ne mwengejeza litukubibwa abasibe abali mu makomera eddembe omuntu alikyobodwa wakiri bagamba nti anaabanga namba 2 yananfulaga mulo ate ekisemba y'okuba omukulu mu nsonga eyo olw'okuba nti nno ekibiina ekikutte namba 2 kirina enteekateeka y'okufuga eggwanga kyebazolagamba nti bwe ali mu gavumenti evuganya bwewandibadde mu gavumenti ku nsonga eno bwewandibadde oyogera otya gwenenfuna wandibadde ogamba ki bwesigabako walangirwanga gwe buti kubanga oli kuludda oluvuganya ki kubanga bakwata namba meka namba 2 obwo mu buyinza obufeeyo bwebuletalo olwa manifesto yewalangirira eggwanga ti mumpa obululu gavumenti yange ejja kutereza eki ne batakulangirira kati olwo gwe balangiridde kyava kwebuuzaako ku nsonga ejja mu palamenti ne bagamba nti gwe singa gwolwadde mufuzi walisayo ku byendikation wandibadde eggwanga oligamba ki naye batuuke walimu bamulonde wali mu palamenti nga yakulaga manifesto kyo gwe bagala okulonda wali mu palamenti mulimu nda mu kusiiwaza ggwanga Alright. Ebigambo by'ekitiibwa Salva Sserubiri bingi nnyo sula bimalayo. Njala fundikira obutambi buno n'akatambi ka muzzukulu wa Kaira Gajule eyabadde omu ku abagenyi abayite ku mukolo ogwo. Byayogedde mbiwulize bulungi nnyo. Kuba video n'amawulire mangi nnyo ge sinatuuka kagabanyiro sinagakawatako n'ebisigadde. Vetusudia kabaka waffe tokola tumutima bifaananyi tokola ebyo tugenda sooka okwesala ku mukono ya kabaka febe tubibamuzibwa so kabaka bw'aba taliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa sisobola banenya omunajja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wabwe mumubanje mu kitiibwa temuvoola ne mukama wange
ebivuddeko owekitibwa Sowaba Ranjulira nti abakungu ataafe bennyini babayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka waabwe nti balabe ba Buganda. Naye mukama wange nzikiriza nkulopere ti olunaku lwaleero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ensonga emwezi z'omulimu ogwo kukola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale ng'ayimirira awo yemayanja simanyi bayiriranga be oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda no ekabo kyekyeemu abeera Muganda munamu yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obuteebwa kitiibwa biba bimususeeko naye aba munaffe tulekerawo okugamba nti akatono atuliddemu olukwe si Muganda aba Muganda munamu. Naye mukama wange sinaba kuwulira bakungu bavaayo sinawulira bakungu bavaayo so embeera gyotambuliramu naye ubangusinde ku ddoboozi lyosebo n'abalala abalinga gwe kijja naffe tuba obugumu mu mutima kibetukiriza amasiri kyamu kuba tetuli bakyama kwagala kabaka waffe. Obutambi obwo ng'omaze obbuwulira nze ekimpalanya nayingira mu programu ya 1994 mu myaka egyo nali ntegeera oba nabanyumizaako World Cup wa 94 namulaba World Cup wa 94 namulaba system y'okulwanyisa n'okusanya Buganda bwe yatandikira naye singa sinze n'abazzukulu ba Buganda n'abasajja abamu basivuddeyo aboogedde ensonga zino singa Obuganda lufumo singa empologoma ya Buganda teriiwo siga Omuganda tolina kyolina nga n'akatingini akasigaddewo tokyakalina singa sinze n'abazzukulu ba Buganda abamu ekyo kyo kibabuulira lwaki Abaganda tugamba nti ezivaamu bakulu zandaala amanyi Oluganda ezivaamu abakulu zikola kyo ezivaamu bakulu zandaala nti amaka gavaamu nakabotuzi ne sekabotuzi wattu amaka gasigala ttayo gategalimba abantu bategeera kiba kitegeeza nti amaka gabakoze ekiga bagasaanyeewo butyo abantu betwandibadde tulabirako okwogera ensonga zino baagabuutikira ne tusirika ne tugaa nti gwolekera omutwe tegunyuma naffe katuzenyigiremu n'okutuuka olwaliro walayi mbalayirira singa si mu mwa gwange guno ngalabi yange eno nammwe abaasituka singa lwayabwa dda olumbe lwa Buganda okusinziira ku nteekateeka ya Museveni naye ekijinji kye nateekawo ekijinji kye mwateekawo n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka waali buli omu yeekubire mu ngalo kati njala sooka kusimbawo kaawo akati tugendeko kaate mu booluganda baffe Abanyolo. Wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe bwetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyolo buwambe amagye poliisi byazinzeeko dda olubiri lw'omukama wa Bunyolo Solomon Gafa Eguru amalubiri luwambe amagye poliisi byasazeeko obwakabaka bwa Bunyolo bo buwambe nkiddamu obwakabaka bwa Bunyolo buli under siege bwawambiddwa oluvannyuma lwa kabaka wa Bunyolo nga bwe nabalaze mu butambi okutwalibwa afune obujjanjabi akatambi ngina kuzanya kamu olw'ensonga tebisinga obungi nabibalaze bulyoke mutegere bulungi nnyo. Mwakabe kambazanyire na kano ebyo ndamwe abirabye kati okulya n'okkomba essowaani kuli luddawa okulya n'okkomba essowaani kuli wano nga bulijjo nina information yensirikira nengirinda mu budde obutuufu kati na information eri mu Bunyolo gyesaagala fulumya kati kangirindemu naye mwenna Banyolo baitu njala okubategeeza baganda baffe ekyagwa mu bwakabaka obusigadde kyekyagwa ne wammwe eri abantu abayita Banyolo nga si Banyolo 1 omuvubuka gwe bayita Bbara Mbalugahara si Munyolo be bamu ku Banyalwanda abaakulira mu Bunyolo
yefudde ekifaananyi ekikolera Museveni n'okusinga Janet. Ndi wano kutegeeza Baramba Rugahale tosobola kumatiza Museveni mu buli kintu kyonna ky'okola. Waliwo abantu abakolera Museveni naye Museveni teyamatira yabatta. Baramo tosobola kumatiza ne bw'onoobeera abanyolo bategedde ekirungi nti naawe weetabe mu mukozi okwagala okujja Omukama wa Bunyolo era omwesembereza. Eno video gye twasembye okufuna omwami ono ng'afukamidde mu ddwaliro obadde Omukama ng'amaze omuteekako amaze okuteera bulungi kati naye nga gawumanyi nti Museveni akutunzaako eriiso limu ng'eddala likyakulaba. Eno video gye twasembye okufuna abanyolo bonna ekirungi bategedde Balamu gwani. Omugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubies na President Museveni awamu na CDF abasindikira egennyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku Mujjanjaba omukulolata Omukama alugire mu kitaba ekalira mu ntebe. So Bunyolo abakubaza ebigambo ebinyuma ku eno kiwera tumusabire mu Kabumba alooka n'asige kandi ajja kukyerera kuba kulungi. Nsenya abalongo abakubalisiriza abakubaza limukusanga mukalabaza limukusanga Kabumba ajja kulugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitaba kigere ebyuma bigiro mu kubiro ebimwabiro abirugiro kandi omuba kumulira. So ababito abanyolo inywena banauganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba Solomon Dr. Igulu gafabusa Omukama waitu wa Bunyolo alimu asingire kandi agenda n'agaruka haigulu kandi n'ekitabo akirugiremu alugire intensive care. Ati tumusabire bamusibule anytime kulanga kwebembere kandi akiza Omukama kwenda munangiza bitambo angiza entali ya Bunyolo singa simu mubiko akabaleka niye Baramba Rugahale ate mubikola. Amin. Kati mu kavidiyo kano ekituufu kiri nti Omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye. Omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye. Temuwulira ebigambo bya Balamu njala muwulire enziramu y'Omukama mulyoke mutegeere omuntu embeera mwali. Bamusetinza bali mu kavidiyo ako ono eyita active minister ayagala okumatiza Museveni nga ne Janet yamulimu mumatiza alage ekifaananyi nti Omukama ali bulungi. Njala muwulirize kuba ono Balamu si Munyolo. Balamu abanga si Musoga oligino Balamu kugana amawanga abiri. Balamu aba si Musoga oligino Balamu Munyarwanda kubanga n'obuvo bwe n'obuddo Ebunyolo tekijja kyakita nekyakitali amanyi ekiri nekyajjajjaawe oba tatawo gyali tsapu nekijja kyajjajjaawo tekiri Ebunyolo ku bibiri kubanga mama wetu yinza okuba tumanyi Musoga era nga akulirako Ebusoga naye ng'okubeera Omunyolo kikafuuwe. Kati njala mulira akatambi kano engeri Omukama gy'abadde assikamu omukano nga mulyoke mutegeere nti ono embeera ye era alinga ataliiwo. Omugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubies na President Museveni awamu na CDF abasindikira egennyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku Mujjanjaba omukulolata Omukama alugire mu kitaba ekalira mu ntebe. So Bunyolo abakubaza ebigambo ebinyuma ku eno kiwera tumusabire mu Kabumba alooka n'asige kandi ajja kukyerera kuba kulungi. Nsenya abalongo abakubalisiriza abakubaza limukusanga mukalabaza limukusanga Kabumba ajja kulugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitaba kigere ebyuma bigiro mu kubiro ebimwabiro abirugiro kandi omuba kumulira. So ababito abanyolo inywena banauganda inywena kubamanyisa nti Kabasaija kutamba Solomon Dr. Igulu gafabusa Omukama waitu wa Bunyolo alimu asingire kandi agenda n'agaruka haigulu kandi n'ekitabo akirugiremu alugire intensive care. Ati tumusabire bamusibule anytime kulanga kwebembere kandi akiza Omukama kwenda munangiza bitambo angiza entali ya Bunyolo singa simu mubiko akabaleka niye Baramba Rugahale ate mubikola. Amin. Muwulidde enziramu y'Omukama muka agojjawala kati eyita super minister Baramba Rugahale eggwanga lyetufu sirimanyi naye ebbanga lyemmaze nga ndi mubatolo n'abanyolo benkulidde mbemmanyi olunyolo lusiwufu nnyo olunyolo lusiwufu nnyo nkulidde mbanyolo n'abatolo mbamanyi oluno olunyolo luyogera olunyolo lingi si lunyolo piwa Balamu tuli Munyolo olunyolo luyogera kuno kuliko abanyolo njala mupe comment ne bwe ziba 3 oyo accent y'olunyolo lwayogera olunyolo oligino oyo Balamu oyo si Munyolo. Abanyolo Munyolo bwayogera olunyolo bwe kennyini bwayogera naye owulira nga olulimi olwegomba odduulira bali polite nga boogera olulimi lwabwe balukwata mpola luseeneekerevu kugamba kati ono ebigo byayogera agatta bigatte ono sirooza nti ono si Munyolo pure. Abanyolo bali kuno mu mbuuli oba njogedde bikyamu.
Abanyoro kwe muri kuno mbobala mumurundi in fact bobo yagala kumanya omunyoro mutuufu omunyoro bwaba ayogera bw'osanga omunyoro ng'ayogera olunyoro n'osanga omutolo ng'ayogera olutoolo omutolo ligino ng'ayogera olutoolo luli kunyumira okwagala odduwulira naye ono lwabbala mu lwagatta olugasikannemu kanabiri kafumba mwanye kattako mumulagaji kanakuwala ofumba otya bulijjo kambale balekubiriweza olunyoro lwabbala mu lufu si munyoro kizibu oyo bbala mu si munyoro abanyoro mbakuliddemu n'abatolo mbamanyi lungi mbakuliddemu ku byo taliiko wadde ekimu eto tugenda gendayo alright awo tuvuddewo kati eddakiika ezo zenkoledde essaawa esoose njala basaba ensonga za bunyoro n'eza Buganda tuziteeke sayidi tugendeko mu general politics akatono okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza mwena bannayuganda abazuukuse obudde buno n'abo bakyazuukuka wabula njala bategeeza temukaka nnyo okuzuukusa bannayuganda batayagala kuzuukuka abamu mbaleke nkiddamu temukaka nnyo okuzuukusa abatayagala bazuukusa abamu mbaleke lwaki wattu eri abantu nga ye waali amanyi waalina okubeera Katonda weemutondera mubaleke tujjagina n'abakola ki n'abaliwo katusookere n'ababbi abali Mmengo Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuko n'okuloopera nti mu bantu abali Mmengo abayitaba ebitiibwa abagufudde omuze okozesa ebitiibwa n'amanya ge bajja mu Bwakabaka bwa Buganda nga basinzira Mmengo bagufudde omuze okugenda nga banyaga Abaganda batalina maanyi abatalina mwasiizi wadde eddoboozi omwaka oguwedde naguno navaayo nepisa eddoboozi wano ku mutimbagano nga Ssaabasajja Kabaka nkuloopera omu weyita ekitiibwa omukungu Kiwalabe Male bwe yali ali mu lukwe olusaanyawo musajjawo Lubega nannyini kizimbe ekiri akubali ntuma Kiwalabe Male bwe yateeka eddwaliro Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okutegeeza nti Kiwalabe Male agenze mu maaso olunaku lwaleero n'alagira abasajja be abasirikale abakuuma ku kizimbe ekyo bakwate emigemerawala basobole okuba nga bassa omusu musajjawo Lubega bamutte olw'okuba nti omukulu ono Kiwalabe Male yagaana okusasula ensimbi z'obupangisa eziri $25,000 egya ddoola kweyasa n'okwonoona ebima by'omwami ono Lubega ebiri wakati w'obuwumbi obusatu ebya printale era n'agenda mu kkooti n'ajingira ebipapula n'empoza ey'ekiyaayi ng'akozesa looya we n'assa n'okuwamba ekizimbe kati ng'akozesa era abamu abantu abali Mmengo olwaleero omwami ono amaze ebbanga nga tayitawo ku kizimbe ekyo olw'ensonga nti basajja bano beeyita Abaganda abatambula bakozesa amaloga ga buli kika bw'aba takusse ng'akozesezza emmundu akozesa obutwa bw'aba takozesezza butwa wattu bakozesa nnyo amalogo ge bajja e Tanzania mwami Lubega ono nga yenanyini kizimbe kino yapangisaako Male naye kwaliko n'omusajja omu akola ministry ya health bamuyita Kabanda n'omukyalo omu amanya ngeerabidde naye mukungu Mmengo eyo bamu ku baatandikawo kettu era nakati mwali mu Mmengo omwo be bakola olukolo okwagala okutta mwami Lubega bo beddiza ekizimbe Bw'otwogereza mandibanga bakola dde empapula eziraganda ekizimbe kyabwe bakiremeddemu wabula olwaleero lubadde luli busa mwami Lubega musajjawo n'ayita ku kizimbe kye alabe nga bibadde omukulu lwa Kiwalabe Male alagidde omu ku bavubuka bakeyateeka abaddewo n'abalagira abaga abasirikale bakube mwami Lubega amasasi agamuttirawo bo ebisigadde bajja biwoleza obugenzi okuwungeera ng'omwami ono agenze ku poliisi aggulewo omusango ku mukulu ono Male n'abantu abo nga era omusango guno guwabiddwa oli Kampala ku file number SD 41/20/10 complaint ali mukulu Lubega James suspect gobadde bakozesezza okutta mukulu Mukiibi bamuyita Mukiibi Isaac omusango muguddwako offensive omusango muguddwako gwa violence and assault kubanga yalagidde kill or shoot and kill ku biragiro bya Kiwalabe Male omwami ono azze agugulana ne Male amuviire mu kizimbe kye wabula omwami oyo n'agaanya mu kizimbe ekyo nga bageza kwagala okutta omukulu ono abadde bangoberera omwaka oguwedde naguno najja ne mbalaga story eyo nti omwami ono yapangisa Male ekizimbe n'abakungu abalala bali Mmengo okulina omwami omu akola minister of bamuyita Kabanda alina akolwalire Nateete bano nga bakosesezza gavumenti okwagala okubba amataka g'abantu kino kyatusizza ku muganda munne ng'ayagala kuwamba ekizimbe ekyo bye biribadde ku babadde banzita olwaleero wala basaka nyumba yange zize kubanja wano ne bagala myaka ebiri ne bampase
zange sizirabako Muli babi nnyo. Muli babi. Ekyo ekizimba omusajja kyabanja tusembeze. Kati ono ye lawyer wa chwale maliko bayita Muhangi azze nayagala nayo okukola obuviiro kwagalira nayo okulinnya omuntu. Namuyita Muhangi. Huyo mubbi wa male wa raisi walonde mubamu kwa naye basobola okukwacha bane bintu byange oyapira kiwala bimale oyapira kiwala bimale yamenye kisimbo yeye kajavuga wabbe bintu byange bebo no ababbira gavumenti ebabbira na Museveni yo Museveni mzee wano Bambi mzee asimu zona bazitutte kaleke simu zangu zona bazitutte milioni 15 siziraba wano musawo soko ligenda amba musimu ligende kompe twagala kubaawo nemubaawo munyambe bannange bagenda kuta mzee bagala kunziza mulali badde bankubya amasasi mzee tabasasobola kuta yawuza mzee obufunze be abasajja bonna abali emengo abagamba nti babitiibwa 1 batemu babbi bakumpanya tebasasula nga bakozesa office ziri emengo okutulugunya abantu oyo mwami gomulabye nanyini kizimbe ekyo kiri kubali ntuma opposite Ndege University yawo omwami yajja napangisa gundi Maria opangisa kizimbe nga alina oyo omwami akola mu Ministry of Health n'omukyalo yali emengo nga bayambibwako mayiga okupangisa kizimbe ekyo wabula bakola okujjukujju ne batandika okunoonya empapula ezikwata ku kizimbe ekyo ne baagala okukola empapula n'ebyapa okutwala ekizimbe ekyo omwami n'abagwamu ne bagana omusasolo ababanja ebitwala 25 ensonga kyo bali baagala mutta kubanga already baba bayina empapula baba bakola dda document zaabwe ziraga nti ebizimbe biki byabwe lawyer we mule musajja wa Kabano Muhangi motoka javuga mugiraba tebaagala kumanya baagala kutta busi kati bwe tubagamba nti abantu abali emengo bonna babbi batemu nga muwoza temuzanyira kuba ebitiibwa temukola bati abantu bonna babbi era njagala abantu bonna bakolagane mayiga kebiri mu diaspora bonna bakalu balina emmunye zino nkalu basajja babbi buli lwosanga omuntu nga mukalu nnyo nga talina amunsonyi nga yayita muganda bw'abanga ati yava Uganda nga mulogo yali mubbi yali mukumpanya yali mukuusa bonna nabali nga mu diaspora nga talina amuwadde enso abaganda babeera n'ensonyi omwo yeeyita omuganda yenna nga mukalu
nga akala ne mu nsobi gy'akoze baava Uganda nga balogo nga babbi batemu baleka bamaze n'okutemula abantu ne bajja mu diaspora mu begendereze nnyo ate zizo diri zonna zikulaga ne basajja amayiga bonna bebamu awo tuvuddewo ozamutegedde so njagadde otegeeza Ssaabasajja Kabaka abasajja bagamba nti bali mu Buganda bonna nga babbi bazibu balese Obuganda abusudde wansi kati wano wenjagadde okukwata ku Made in Sereko Silver siasa ne group yonna eri Mengo Made in Sereko buno bakanjala babukuweereze tukimanyi oli musajja wa National Resistance Movement era oli mu ku bakadogo abalwana olutalo lwaleeta Museveni mu Uganda obadde mu Limelight okumala emyaka egiwerako ng'oli mu katemba oli ku radio n'okukola emikolo egy'enjawulo ne mawulire era oludde ku radio naye oganye okuyiga one gwe kenyini program z'okola emmengo za byabufuzi gwomu kubeetabi mu lukwe olusaanyawo Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga wangabusiddwa tuvayo kwogera kigambo kyonna wabula nga mwadda mu nkuubo ne mukukuta nga mwogera bige bitakwatagana olw'okuba nti mayiga mukama wammwe abawakanya enkyukakyuka be muleeta okubeera ku TV ne ku radio abalwanyisa bazzukulu ba Buganda abatuufu be muleta ku radio ne ku TV okulwanyisa Abaganda abatuufu Made in Sereko oluwaddemu okuwagira NRM ne NRM ekyegenda kuva ojja kusigalawo awo ku radio si bagenda okuziika kiki kigenda okwogerwako weetabimu okulwanyisa bazzukulu ba Buganda bagala okununula Uganda mukulu wandibadde nga gwaga nti oli mukulu mawulire weewala nnyo okuleeta program nga tekuli bantu basobola kudda mu bibuuzo bantu boolese kuwaayiriza na kusala mugambo ku bantu naddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Made in Sereko komya muze oba tokyasobola kwasaganya nsonga z'amawulire na byabufuzi mu ggwanga ekirungi olina obutezi bwa Bungereza de Bungereza okolema ekyo gye wakolanga edda nerekerawo okwetaba n'okuleeta abantu abalwanyisa Kyagulanyi n'okulwanyisa Obuganda olwalira amataka ga Buganda gonna bagasaanyize bagatutte tosobola kuvaayo kwogera wabula ekikuleetesa abasajja bano kuteeka Kyagulanyi wansi omwana wa Buganda ku programu zewakoze wiiki eno nga tufundikira waleese omwami ono najja n'akola obulimba bwe njagala okusangulawo olwaleero waleese Abedi Bwanika okwogera ebigambo bitakwatagana naye njagadde nkole ebigambo bino nsaanyeewo obulimba bwewakoze nabo nga buli mu program olw'ensonga tukooye enkwezenge eziri Mengo Abedi Bwanika bwe yazze mu studio yayogedde ebigambo bino bye njagala okusooka okumenyawo nga sinamenya ebigambo bino kansooke mbategeeze mwenna Abaganda tebakusiruwaza nti kuliko abasajja abadde mu DP block n'abali Mengo baagala Museveni aveewo tekisoboka bonna bakozi ba Museveni Abedi Bwanika ne Sereko Muhammadi Mayiga Mpuuga Lwega Sseggona n'abala mwenna temwagala Museveni aveewo tukimanyi bulungi nnyo kyovula mukola enteekateeka zonna ezigenda mu diaspora okudisorganizing a NUP which is okay mulina right ne mukomye omuze gw'okuleeta abantu abavumirira muzzukulu wa Buganda nga namwe muli Baganda Made in Sereko njala mbulira ledi emu gyali ogenzeeko mu West oba mu Kampala nga abayita abanyankolo Abanyarwanda bavuma Museveni njagala nti ledi emu nga abanyankolo Abanyarwanda bavuma Museveni awo bavuma abanyankolo bannaabwe nga mu Abaganda batudde Mengo bwe mulwanyisa muzzukulu wa Nambi mu 2026 kuno kwe kuteesa Museveni kwe yasooka okuteekawo n'abasajja abo wulira as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition, we share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should send 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you been spending on this? Not much. You are the one who has reminded me. No, we shall tell you what was the presidential candidate, give him a special slot. Yeah, we think that it's important that it's a political party, because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative
and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of after discussion and solving issues. One can answer something. Right. Kuvadda Bwanika tabalimba mukozi wa Museveni. Era ibatandika okutesa Museveni okuleta bi iPod nga bakola business zaabwe ne Museveni. Kati bwe yazza ku CBS okwogera yera birantu ffe tulina ebyafaayo tubeera nabyo. Omukulu bwe yazza okwogera yayogedde bw'ati. Kanso kenzi kano kenyini ke yayogedde bw'ati. Kiwali y'omuntu mukulembeze mukulembeze amanyi byakikulembeze agamba nti toyogera na mulabe wo oyogera naye n'ojjayo abantu bo gye tulaga wa nkulumeyi gye tulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomya njagala owulira bulungi nnyo kasita bamala okukkiriza nga baga nti Bwanika ye yatutuma Bwanika kati baba alina ate kukwata Bwanika genda bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu bemugirega mubagirega empolampola kasita bakkiriza awebali abakkiriza kasita baga nti tetukkiriza gino emisango twagikola kati ekiddako bagenda kuwandiika statementi zaabwe bwe wali okola omusango guno mweyimiridde n'akulabye emotoka nge bwatuka kiki ekyaliwo ali yakutuma ogenja Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabalako Bwanika yali ayimiridde okumanya twegamira agati mukebera simu yange ku lunaku oba tiyankobya ku saabuzi ate olubwanika tibamunonye kakati abanuupu ab'okukwata bennyini bagenda kutandika butandisi ebyo bigenda kubeerawo kubanga mwefuula abagezi mu kintu kye mwali temumanyi politikisi mwakamugjamu vaba mumazeemu ekiseera tubabuulidde ekyokola mutuvumye mwogende buli kye mwagala kakati muli mumakungula mugenda kukungula kino kirabaganda okudaala agano makungula bw'owulira ebigambo by'omukulu ono ng'ayogera nti bo abalina experience by'obufuzi babagamba ne batakkiriza day one oba okuviira ku lunaku olusooka lwe bakwata bakomrades baffe ebuka mu bizinga by'essese ono musukulu yajja ku CBS kwennyini mu ntebe yennyini olunaku lwe lumu n'agamba nti ye ne banne bagenda kuteesa ne Museveni okuta abasibe ye kennyini mujjukira bulungi nnyo kubanga ye yali amanyi enkola ya Museveni n'emizanyo gy'abadde akola kwata abasibe bakuvuganya omala bakkiriza emisango kati ojja kufunirako abakuvuganya abatuufu bamufuna bulungi kati ye kyeyali agala mu ntandikwa nti Kyagulanyi akkirize akkiriziganya ateese ne Museveni ye eri kiggwe nga bw'akyagala yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati kuba agambye nti abakwatibwa we bali bangi katandika butandisi kitegeeza nti olukwe yali alumanyiiko mu ntandikwa nakano mukawulirize ulira bulungi Kyagulanyi ali ku prison bamusibu bamukwatira mu ngafenda gyetu ye passport ye agifuna ate okutambula nga atambula ensi yonna eyo negotiation etagenda mu bantu balala yangeri ki uliriza kooti esobola okuddiza passport yabo sobola okuddayo n'ofuna n'osaba passport kooti negikuwa ng'oddayo mu kooti waddayo mulyalo mwaddayo. Alright. Mukulu Abedi Bwanika leero sigenda kuyomba nawe wadde okuuma ekigambo kyonna njala kutwalako ko mu jjigirizo nkuyigirizeemukko kansooke nkuzzeeko bizibu bya bwa Arua. Omukulembeze omulonde bwe yagenda mu Arua yali alina omu gwagenda okukubira kampeyini ebyako byonna mwabimanya batta muganda waffe driver Kawuma naye ng'olukolera lwakutta Kyagulanyi. Gavumenti ejoweereza ya Museveni yateeka ebyokulwanyisa omuli emmundu ennyimpi n'empanvu mwali n'amasaso muli n'ebyambalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era baamukuba bubi nnyo bamutwala omusiba bamala omusiba ne bamuyimbula bamala omuyimbula tewali kooti yonna yaddamu kutuula officially ng'egenda kwogera ku misango egyo egyali mu Arua. Mukulu Abedi Bwanika kubanga ozizze okwogera n'abantu abantu tuli bakulu tutegeera njagala ombuulireyo kye tuyita open session eza kooti ezaatuula nga bavuunana Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu oba n'okutta Kawuma nga kooti zaali opening nga bawozesa Kyagulanyi ku misango gy'okusangibwa n'emmundu n'amasasi n'ebyambalo ku lunaku lwe batta Kawuma.
bwe tugamba nti open case oba open hearing kiba kitegeeza nti emisango giguddwa mu butongole era njagala ondeetereyo akatambi ng'omulamuzi agamba nti Kyagulanyi okutta mu kkomera wano sooka ogenda oleete paasipooti kyo okuwa beyiro akatambi kaleete tekaliyo mukulu bwani kalekera okubuzaabuza abantu tuli bantu bakulu era gavumenti bwe yamanya nti byakola byonna bya kisiru tebaateekawo kooti enzigule Kyagulanyi genda kuwoza misango eyo kubanga obujulizi baali tebabulina kati gwe kyoteekawo gwe njagala oleetera akatambi kamu nga kooti yatuula negamba Kyagulanyi okutta sooka oleete paasipooti yo wano tekyaliwo ne looya olw'olumu akola ng'olumu n'ategeera akugambye nti omuntu wadde mbokudde mu kooti n'asaba paasipooti ne bagimuwa ekyo nakyo gyekiri kisoboka kiri applicable naye ku olwo tewali kooti yatuula n'egamba nti Kyagulanyi leeta paasipooti yo wano tugenda fuluma ggwanga mpaka ng'emisango giwedde wawulira omusango gwonna nga kooti bagigudde bateesa ku misango gy'okutta Kawuma n'ebyokulwanyisa byabasanga ne Kyagulanyi kyenjagala mukulu bwanika bw'obanga okyayo omuntu ate leka mwogerako bitategerekeka ekyokubiri kyenjagala ensi etegere kikino mukulu wa Bedi Bwanika fe Museveni gwe tulwana naye si mukama waffe kuba ye nsonga lwaki twogera ebigambo nga tubigeranga bibiri ndi wano okutegeeza eggwanga Bedi Bwanika aleme babuzaabuza abaana bonna abaakwatibwa mu bizinga by'essese nga President wa Afrika Kyagulanyi Ssentamu agenza okubayo campaign bonna wamu baali 147 kubano kwaliko abamanyikiddwa abaana ba Nuupu saako n'abaana b'okubizinga abavuzi ba pikipiki be tuyita ababodaboda kati omukulu ono addira bano abaana 39 n'abagatta ku bana 147 mukulu wa Bedi Bwanika abaana 39 njagala bakunnyonnyola oba awulira 147 ab'ekalangala ku baana bonna abali mu kkomera essaawa zino abavunaanibwa emisango mu Marshal Court temulimu mwana w'ekalangala bwaba mwali badda muzimukwata ku kyengenda okusomesa okitegeere yawula 39 ne147 ab'ekalangala kubana 147 bakwata ekalangala babakwata tetunnalonda nga tuli mu campaign bana 39 bookireyiminga babakwata ng'okulonda kuwedde do you copy that ndi wano okusomesa otegeere bulungi nnyo mulekera okukola blackmail propaganda nga muzo teri bagenda baddamu 147 basosolamu abo abamanyikiddwa ennyo era baatikkibwa ne baddizibwa e Kampala bano abantu bamanyikiddwa ennyo nga babizinga bonna baatebwa bulungi ne badda ewaabwe wante waaliwo kuteeseganya wakati wa Museveni n'ebbembe ly'abantu bano bata tewaliwo negotiation zonna zagenda maaso osobola okukubira mukama wo mpuuga n'ombuuza kubanga naye omu kubakutuma okuteesa okutaba eri muto kwali luddawa era ni yakukyeyalinga era mu kuteesa kubeerayo awaayo n'afuna ebeerayo awaayo n'afuna kuteesa kubeera mu give and take osobola okubulira public abantu bano bonna abakwatibwa ekalangala bawaayo ekyokuvaayo tekiriiwo kubanga tebalina musango era Museveni kiki yasaba tekyaliwo kubanga yali talina kwakisabira kati tugenze awo bakutegeeza bwadde obesingako ng'obayita nti beekalangala ndowooza nkutegeezezza bulungi nnyo bano bakwata tugenda tukyali mu campaign kati bana 39 okuli Bamachete Bolivia Lutaya Musanya Mujahideen bwakwatibwa okulonda kuwedde bwakwatibwa batya bakwata mwana muwala Olivia Lutaya gwe baakubira essimu ne bamulimbalimba n'amala n'agwa mu katego kabula mukwata bamala mukwata bakozesa essimu ye ey'omungalo okubira buli kontakiti yonna eyalimu komuledi wa Nuupu ne bakwata okutuusa ku nnamba y'abantu 39 yali esobola n'okuwera ebisatu beebina wabula abamu oluvannyuma babuusibwa nti essimu bakubiranga Olivia Lutaya temugeze ne mukola ki ne mugikwata ne bakoma ku baana 39 after elections owulira bulungi nnyo ompulira Bedi Bwanika bano abali mu 39 si beekalangala nga bw'obadde oyogera ate bano abaana buli omu baamujja mu maka ge tebabakwata kirindi ompulira bulungi nnyo era amaze mu kkomera emyaka 4 bweddu ndowooza tukwataganye bulungi nnyo njagadde nkusomese kati mukulu wa Bedi Bwanika gwe bw'ogamba ogenda kuteesa ne Museveni mukyanga oteesa ne Museveni okuva mu 2006 wali ofunye eki mu kuteesako ne Museveni kubanga tatuukirizangako ndagaano ye olaba ne Kabaka bwe yajja Bungereza ne bakola endagaano yamulimu okutuukiriza endagaano y'e Nairobi yamulimu okutuukiriza endagaano gye yakola ne bayeekera banne Banyarwanda banne yamulimu okutuukiriza bonna n'abatta n'okutuuka waliwo nga talina muntu wasimba gwasobola gamba nti ngenda kukulekera entebe eno ndagaano ki Museveni gy'asobola okutuukiriza njala otegeeza eggwanga
eddembe lyoteritesebwako bwoba tewazza musango. Ompulidde bulungi nnyo. Ekirungi gwokyeyolekgeredde n'ogamba nti kasita bakkiriza kitegeeza bagenda kukwata omuntu. Kubanga gw'okimanyiiko ng'enkola bw'erina okubeera. Ndi wano n'essala lingi okutegeeza mukulu wa Bedi Bwanika. Lweyagaliza muka kitawo lutta nnyoko. Kuva 2006 oyogera Olungereza, si Luzungu, oyogera Olungereza. Tebakuwangako bwala DC. Wadde n'ekyaki y'okugulira ettako gizimbawo obuulire enjiri. Tewali kiwali ofunye mu NRM. Mpaka Nuupu lwezze n'ekuteekako amaanyi n'ofuna mu Parliament. Kati wandibadde weebaza nnyo Nuupu ne Kyagulanyi obutamusinikirako bulingaaya olw'ensonga bambi badde tolina ky'oli. Kubanga kuva mu 2006 olina mu 7 takuwangayo wadde ekintu kyonna okujjako kuwa milioni 2 milioni 3 n'okwogera Olungereza naye tewali kiwandikoze kudda kufutubala ku Kyagulanyi mulangira ebigere bitategerekeka. Kati mukulu Bwanika tukimanyi nti enteekateeka yamwe nga bw'eri yakwata Kyagulanyi naye bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munolekanga mwezi n'akuzza. Ensi yonna ekimanyi tekikyaliko kyakubuuza. Mission ya Museveni tugimanyi yakwata Kyagulanyi wuyo mukwate. Jamusi birungi kwoli mukwate Kyagulanyi. Mumuteekeko ejja treason gye mwagala gye namwe gimuteekeko wuyo mukwate. Temutegera kumala budde. Kyagulanyi wali amagere wasula mumanyiwo. Mugende mumukwate. Sibu. Gwokudda mu studio tandika okubuulira abantu ebintu by'ekisiro. Nga mutambuza program za Museveni okutiisatiisa abantu. Abantu okutiisibwatiisibwa kwaggwaawo dda. Olw'okuba mubadde mumaze ebbanga mulina Museveni nga muzanyira ebyobufuzi ku luno kyakyukamukko. Kyakyukamu kitya? Embaga y'omuvubuka w'emyaka 18 tefaanaganako ng'embaga y'omusajja w'emyaka 9 gye muli mu kuzanyiramu. Museveni ali mu myaka 9 plus gwe muli mu kuzanyirako ebyobufuzi nga mulwanyisa abavubuka ab'omulembe guno. Kijja kuba kizibu nnyo okuwangula olutalo lwammwe. Kijja kuba kizibu nnyo okuwangula olutalo lwammwe. Byonna mugenda bikola musobola okutta abantu bonna be mwagala. Kyekikomekkereza nga mulina okukoma ate ng'obudde butuuse. Musobola okutta ebyenjigiriza nga mwagala. Kijja kukomekkereza nga bizze ebyo birina okuba. Muyinza okutta abantu temugenda bamalawo. Kubanga n'amataba agakozesebwa erinnya agaleeta agagamba kadde okugamba Nuuwa azimbe ekyombo era abantu baasigalawo. Obote yatta abantu baasigalawo. Abazungu batta Abaganda, Abaganda baasigalawo. Museveni yassa Abaganda abasukka n'embokadde obusatu na kati we bali bakyamulemye. Ben Kiwanuka mwamutta yagenda balabazze. Mutesa mwamutta. Ssekabaka Mutesa mwamutta. Mutabani we waali. Mutabani mwagala mutta era ejja kujjayo omulala nekikafuuwe. Kubanga kumwe kulina kumwe mwabali Mengo. Kulina okubaako kino ekibaddamu. Kumwe kulina okubaako abagenda okusooka gwe mwagala okutta Emagombe. Ekyo kyo kibabuulidde nze wendi wano. Kumwe kuli kaali n'okusooka omuntu mwagala okutta Emagombe. Ekyo very soon. Gobe enseri mu emirembe. Kiki ekibambaza bulletproof? Abedi Bwanika. Mayiga ensi eri mu emirembe lwaki mwambala bulletproof? Lwaki mutambulira mu motoka eza bulletproof? Mpuga Uganda eri mu emirembe. Kiki ekikutambuzanga weekweka? Dema Uganda eri mu emirembe. Mulina abantu bamugenda okuleka mu muveewo. Ate nno kambagambe na kino ekisembe mu kiwulo. Essomo ly'osobola okusomesa omuntu n'akutegeera newankubadde ani bateteekeddwa kutegeera.
we kumutulugunya nga omutulugunyiza wawe. Essomo ly'okutulugunya liwantulugunyiza omuntu nga badde alina obutategeera naye n'ategeera ng'omutulugunyirize wawe. Abakulembeze bangi baagadde okukyusa Buganda n'ogijjawo. N'omulina okujja ekibuga ekikulu kikola kukiteeka mu bitundu ebirala kyabalema. Museveni n'agezaako n'okujja ekibuga Kampala. Omanyi obusiru butta butya? Gwe n'oveeri ng'ovudde Rwanda n'ojja n'oga nti Kampala tali Buganda, Kampala tali Buganda. Okuva ku ye yennyini Museveni, bami ba Parliament, ba RDC n'abakulu abasomero nti Kampala tali Buganda. Kati kyekikula ky'abantu betu wonaga nti Kampala tali Buganda n'okikkiriza. Ng'ogamba otegeera. Bakyusa amanya g'enguudo n'ebitundu mu Buganda musirise. Temutu wali akyogerako. Mukime kyekitwala okukyusa oluguudo tojja mu linnya lyalwo olukadde olubadde nga limanyikiddwa ne bateekako erinnya ly'Ekinyarwanda. Kime kyekitegeeza? Babikyusa musirise. Amasomero bagasse musirise. Amalwaliro bagasse musirise. Abaana babasse musirise. Bali mu kubba bantu musirise. Abantu babatta musirise. Abedi Bwanika nojja noyogera mu Parliament, nojja noyogera ku CBS. Nga toyogera nko kigambo kyonna free political prisoners. Wabula nga gweyagala kuteesa. Toyogera nko kigambo kyonna nti Kabaka ali luddawa. Wabula ate muvuma bamubanja. Toyogera nko ku ttaka lyonna libagobyeko Baganda, Lusanja, Kiteezi, wa yonna, Kayunga, Mukono, Mubende, Luweero, temubyogera ngako muli mu CBS mugera ku macha kwogera. Temusobola kwogera bintu bino. Kubanga mwajula nti byebufuzi mwina okubeera okulya. Kati munnange tumanyi nti mulwanirira sowaani yammwe na nsawo yammwe, nero zake kaseera ensawo ekameze. Kubanga abantu bategeera kyo kigenda maaso. Nze ndi musanyufu nnyo. Era sejjusa kuyingira mu lutalo luno. Kutaasa ggwanga na kwogera eri abo abakyusa obwongo ku bigambo bye njogera. Newankubadde bba abasiri balina okubeera era oyinza obutabakyusa. Naye benkyusiza n'abategedde ensi bw'etambula bangi. N'olw'ensonga eyo saagala muntu agwe mu maanyi. Olw'ensonga nti bano abantu baaliwo era bajja kubeerawo. Wabula enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Tugenda kukyusanga envubo okuba tutegedde baani abatulwanyisa, badde batulwanyisanga batya, nga beekweka batya, beefuula batya, ekyo tukitegedde na buli kimu kye badde bakozesa. Nga nfundikira. Buno bakanjala bugende eri mwenna abasajja Baganda. Abalina kyalinawo bwoma n'amataka n'ebibugagga. Kyangu nnyo okuŋŋaanya obugagga. Oba kizibu nnyo okuŋŋaanya obugagga n'obuweza. Naye kyangu nnyo obugagga buno kugendako mu kaseera mpawe kaaga. Bassebo ne bannyabo. Emu ku nteekateeka z'abasajja bano namutaayike zaali mu nteekateeka yaabwe emyaka 5. Mwe mwali okujja obugagga ku Baganda n'okubasaanyaawo. Bakikola mu kimpowooze nga bakozesa abaana baabwe be bakozesanga ebyokulwanyisa mu abasajja Baganda obajjako obugagga bwammwe. Batya buli kintu kyonna ekijja ne kibeera ku media oba kizinga kukyusa mawulire kye tuyita diversion, funamu ky'okiyigiramu weetereze gy'oli. Buli musajja Omuganda wano ng'olina abakazi abasukka mu 2, omu ku bo Munyarwanda alina mission y'okusaanya mu ngalo zo lwakuba tannabeera nti bamusindisa akola ekintu ekyo. Newakuba tannazuukuka naye yakwetoola dda buli kimu kyonna ky'olina akimanyi ng'alinze bulinzi kadde mugante kati we mugjeewo. Era nziramu bagamba nga nfundikira. Si Baganda kukola kye mwagala, ne mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Tebekava mu kisuuka kola ki? Kaluma. Buli alina ebyapa byo n'endagaano z'amataka n'ebibugagga 2. Genda okebere ku byapa ebyo, okebere ne ku ndagaano ne ku nsimbi zo. Era obanga oli mugezi nkugamba kyusa ebittavuubyo na buli kimu okikyuse ky'olina. Olw'ensonga ebyokulabirako tulina bingi nnyo. Ebintu bingi bigenda mu maaso, abasajja Baganda battibwa, bajjibwako ma bizinensi zisendebwa, zigibwawo olw'abantu abakola ekintu ekikusifu kye mutamanyi. Ensonga zino ziyinza okuba engumukko okutegeera ensonga nti abantu abasinga obungi obayingirira mu mbeera zaabwe ez'obuntu kye tuyita private life, abamu twambalawo okukitegeera. Naye buli musajja alina Omuganda ng'olina omukazi asukka mu 1 oba ku 2, kimanye nti kuliko omukazi alina mission ey'okusaanyawo atwale eby'obugagga byo.
n'okulemesa famire yonna agisule wansi yatwala ebintu. Yensonga lwaki nti abakazi abajja oba abasuuta balina obuyinza bw'amaanyi nnyo okusinga abakazi abalala basooka mu mali ago. Kutokyebuuza lwaki basoma mission yaabwe nga gwe bogenda kusomera n'osoma business oba wasoma business okola obugaggawo bali babasoma lwaki. Asobola okulaga laavu nga bw'ojagala n'esukka ne bw'ogimanyi kubanga baakimusomesa. Bw'amala okulaga laavu ku nkomero ya byonna aba alina okutuukiriza ekyamuleese okulaga laavu eyo. Oba muntegeera? Mu abasajja Baganda, omukyala yenna ali ku mission asobola okulaga laavu nga bw'ayagala agikulage n'oga kino ekyana kirina laavu kyamalayo. Gyakoma okulaga laavu gyakoma okubala empapula. Mu bufunze bwe bammere beegudde akaleka. Kati abasajja mwena Abaganda mwagwadde akaleka baba bali empapula. Basigadde banegula bweneguzi bajja ku masiga baliweeri. Olw'ensonga temwategeera. Omukazi Omuganda akugamba nti taata wabana tugenda kukola kino ABCD eno nsobi. Oyo bato mwagala. Ng'oyagala n'agamba nti agamba nti munnange kookutewo taata giwa omuliro genda maaso tokole bino tokole. Bagenda kubajjako buli kimu kye mulina bakitwale kubanga bano babasomesa. Eyo laavu ensomesa ya mission nzibu nnyo. Namwe abakazi Abaganda eri abavubuka abasomesa mission y'okwagala. Bebayita basimati waya, simanya ayagala nnyo, amale sawa 3, ayina omukwano, simbiki bonna ebintu bino babasomesa. Laavu gye mulabye Kampala kati nsomese, yonna nsomese ya calculator. Nkiddamu laavu y'abakazi eri Kampala kati abalina simanyi hips nyashi mabeere kiki gyakoma okubeera n'amabina amanene amabere ne face obwongo gye bukoma okubeera obutini bwe buti. Kati gwe bakwata Windows zo focusinga ku mabina mabeere na ka face weerabira ekintu ekine ekyo watandise obugaggabo. Laavu eri Kampala yonna kati nsomese si eri eyaddala kubanga omuntu gw'oyagala tosobola mutuusaako obulabi kutuuka mutta na kulubirwa kwagala bya bugagga. Kubanga mwena muyina emikono ebiri muyina amagulu abiri omusajja kyakola nawe osobola okukikola mwasa bumwenkanonkano. Bw'oba onoonya bugagga nawe genda okole ofune ssente ogaggawale. Nkiddamu nga kiri ku sayidi zombi. Omusajja obanga oyagala ssente oyagala gaggawala nga bakusindika ku mukazi mwavu waza mutta genda okole nawe ogaggawale. Nawe omukazi bw'obanga bakusindika ku musajja ng'oyagala gaggawala ku musajja nawe genda oyina amagulu oyina emikono nawe genda ogaggawale otegere ssente bwe zimenya. Mulekeraawo okutta abaana b'abannammwe. Nembale sense ne wooma ku kiro mbisi gwenki mulekeraawo okutta abaana b'abannammwe olw'ebintu teri agenda na bintu. Ne bw'onobba gulofa z'omusajja nobba essente n'okyankalanya famire tolina ky'ogenda kutwala byonna ogenda bireka. Siraba gwe bali bazise mu kalina bamuzise n'emmotoka mukomye obwamaddu n'okwagala okutta abantu. Ompuliriza bulungi kyo? Ebisigalo moja bifuna ku Rockstar Stars jakuba 2 ezakawungezo. Ryan Sobeza mwesaawo myokka no Ryan Songa mukama ba 10 ampera mweraba. Tusekane ku Rockstar Stars jakuba 2.